kati Ssuuna waba yeewana nti mulogo ne mukyala we yayiga okuloga teri afumbirwa mulogo nga si mulogo. Ssuuna yalinga eyeetaasa Nambaayo n'agaana omira akakerenda kali kamasu kasa Nambaayo yatega akamasu Ssuuna n'akagwamu kati yemmese era ajja na ssaawa zino. Sitera kulwanira relationships naye eno gye ndimu kati nze Jetiri Bulusiri Fuenli kati nkusange ng'ozungira ku mwanattu ojja mmanya lwaki yawangula si yafuga. Mary Nambaayo anoonya bantu bayinamu linnya tayagala muntu nga wakupambana ayagala muntu oba muyimbi ng'erinnya weeriri. Ntwala omukisa guno okubategeeza nti abasajja abasigaddewo abategeera tuli baakubagabana era omukazi atayagala mugattako mujjawe mukwana ebyokufumbirwa bireke. Bruno Bet olaba bayayana okumufuna kyokka ye gwayanira tabiriiko laba bamuwa ebimuli atunula eri bw'ati. Bruno Bet yalina okukkiriza n'ejjako erinnya lya Bet kuba kati akuze nga bwe banaakuyita junior lujja w'okula erinnya lya junior liba likuswaza. Oyagala okulaba ennyimba comedy oba interview z'abayimbi empya genda ku TV app Bolingo Extra ku $6 ofune MBs 250 okulaba kyoguze onyumirwe. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Ndi ne Rupi nga we mbagambye osobola omunoonyako ku YouTube enkola ya video. So Rupi ono yalina kabwino mwenna ke mmanyi obwedda ke mulinze ke mwagala okuba nga mumanya kubitambula kati kuba namawulire bannaffe omuntu talowooza tugenda ku nabyabufuzi n'atale mu namawulire ku namawulire yesebo. So obadde otambula ne Ssuuna Ben okuviira ddala mu lugendo lwe ng'alina Masaka gwe wali omaze omutegeera n'ayingira Kampala. Wayingira Kampala naye atuukira wali lipazo eky'abantu gakyali mawulire bonna abantu bakimanyi batuukira wali lipazo ne bakola ne basona ewa ne bakola paka Bukedde we yafuna omulimu ku Bukedde we yajja nga agasegase n'ebisigadde nga si gye kitulese leero. Si gye kitulese kirungi nnyo ekisinza okubeera nga kituleeta tutunuulira embeera eriwo wakati wa maama w'omwana we naye ne Kalina ebintu bisatu Kalina maama w'omwana we naye ntandikirewa ku Kalina tukolawo oti beefuna batya ababiri. Nambaayo yo reporter wa entertainment yeera waba ayina ebbaluwa ku Vision Group erina kuba ya reporter akola atya. Reporter asaka okusaka kitegeeza oleeta amawulire okkirizibwa okusaka ne okuva mu mainstream osobola otuleeta amawulire g'ebyobufuzi n'otuleeta amawulire naye nga specifically field gyalimu entertainment. Mary Nambaayo yesebo ku Bukedde 1 abeera mu program ki? Atera okubeera mu program gye bayita ey'olugambo lwa Seguya waliwo ne gye baamuwaawo ebeeramu olwokuna ekiro naye nga olutambula yesebo. Kati ali ku liivu oba yeewadde liivu lwa Kalina? Tanneewa liivu naye ku mulimu tebamanyi kyaliko kuba tannaddayo. Ali mu Kalina tannaddayo alwanira Kalina tannaddayo ku mulimu. Kalina etaliko luggi gy'alimu kati? Yes, yasembye ku reportinga mboozi ya Rainy Abba nga simanya agabira manager w'emmotoka teyabitutte naye ebyo byakomyawo wennyini ku siini n'agenda okulwanira Kalina. So tali ku liivu tanagendako ku liivu. Kati program zakola tuzitegedde ayina ye ne ya Seguya y'omu ku baleeta olugambo. Kaakati tugende ku Ssuuna Ben akola program ki? Ssuuna Ben akola program yali akola ku makya naye engeri gyayingiramu shows ebinyaanya zaali nga shows nnyingi nga takyasobola yenga muntu era kukola ku makya kitegeera. Kati we bamujja ku makya ne bakyusa omunene w'ekibuga Saimo munene yaliwo ku makya ye kati gwe bazza ku makya Ssuuna Ben aliwa? Ssuuna Ben bamuza lwaggulo bakanaabe Saimo gye basookera Saimo gye baali ye ne bamuza ku makya kuba jjukira Ssuuna Ben kunyonda ekyaleeta obuzibu kuba ne transformation eyo yali tasobola kukeera kukola show zaki za ku makya aba mu shows ze. Yes. Mary Nambaayo alina okuba oba yakolako show ne Ssuuna Ben ey'oku makya naye nga neera kowavaliye mu sheeyo kuleetamu ka segment koyita olugambo
ebitambudde ka segment ako nkunyodde yakaliitako n'omwasayimo munene w'ekibuga wasayimo yakikola n'akinyikiza kati balaba kibulamu ene Wasuna Beni nga weetaagawo omuntu ku makya jjukira ebiseera by'abakayi bandaabo nga basasa nnyo n'olugambo olutambule kati nga ne Mary Nambwayo alina okuleeta kuba nakunyodde ripoota mukugu nnyo oyomu ku bakugu okusaka amawulire agatambudde mu bayimbi tulina bibiri okukuba oluseke n'okusaka anti okusaka atya nti eri bamuyita mukugu eno mu field ffe tumulanga mukubi wa lusege byawukana eri ku kitongere gwe wame bakuyita tyana wofuna nagamba ogusajja ogwo esekera byawukana sebo eri mukugu gwafuluma eno omulaba luseke mpulira so bavaawo bakwatagana n'omukulu Suna Beni w'ebinyanyanyanya however Suna Beni ono ku Vision Group awo abantu bangi bamwegwanyiza olw'ekika kye kyalimu nti musajja musirise abasajja oba abakazi abakyala bangi omuli n'akola lunch time show yawe kati eyafuna omwami yamwegwanizaako baaliko abantu balya mu kimu Suna Beni ne Phoebe okwegwaniza si kibi tokiremerako nnyo baaliko bonna wamu n'abalala abaana abadde awo ku Vision Group abatiribiita ng'abaana bonna Suna erinnya bamuyita w'ebinyanyanyanya tewaliwo basajja balala baseguya tebaliiwo baseguya nti baawasa ate kati baagala akasente kabe bakaagala nnyo okusinga okukateeka mu baana bano eseguya sente zazaagala Suna Beni yetalumwa kyovula n'omukyala gwetugerako olunaku lwaliro ayina emmotoka ndi Suna yagikola ki yagimugulira talumwa wakawulirayo kubuka eddaani omulala aguliddemu n'emmotoka ate bonna bifaanana ebya Suna Beni Mary Nambwayo ati kyegambye n'ennyumba yiye bakaya nnyo giraba nti omukono mweguli so aba Tio Tours and Travels babaleetedde East African Tourism and Cultural Expo 2024 bagenda kubanga batandika ennaku z'omwezi 8 paka nga 9 omwezi ogw'E11 that is November bagenda kubeera ku The Ramblant Hotel South Kensington London era nga ojja kubanga osasula pounds 1000 eri ggwe agenda okubanga oyolesa naawe anaabeegattako obeegasi pounds 3 ayagala ebisingawo kuba ku namba z'essimu z'olaba wansi awo. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo so olwaleero tuli wano eno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe ekiro kyonna nga wekinaabeera wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Ku lwange Suna Beni y'omu ku bantu abadde ku Vision Group awo nga mukakamu ate abakyalo manyi baagala nnyo abantu abeefula abasirise ng'ate namba zazina n'akasente akalina kuba otunuulira buli wayita ku stage Suna abantu bamutegeerera ddala. Kati njagala okumanya Mary Nambwayo n'ebyafaayo bye ki mu laavu? Ebyafaayo bye mu laavu Mary Nambwayo abaddeko mu laavu naye nga zimulumiza omutima. Laavu eziwera ennya naye ngenda kuwaayo laavu ziwera ennya naye nga zimumenya omutima abayaye bamukunyizza. Ng'ojja obigoberera? Mary Nambwayo kyali wange. Oba oli omu ku bo nze situukayo eyo nze sigwa mu bamawulire sinyigiriza bwamawulire ku amawulire manye ennaku yange obeerawo nange nembeera ewange. So Mary Nambwayo olw'obudde omuntu gwe yasinga okwagala n'amugwirawo n'eddalu gwe bayita Opafambo. Neera Opafambo okumanya yamwagala n'azibira buli omu yaleeta waliwo emboozi yaliyeko Opafambo kubuka eddaawo nga waliwo agireese omwana yalwana to the top emboozi negaana okuzannya. Mary Nambwayo ate ekuba omwami yayagala nnyo Nambwayo oyo kumanya yagala Opafambo yamusasulako ne rent ag'omunda rent w'emyezi 6. Nambwayo sente azijjawa ate gwe n'akuba oluseke ne nkugamba eri mukugu kati kitegeeza waba si wa luseke oluseke wosika ki ekijjiramu soda giramu oba akasente kagiramu so kati kasente kabaddewo ate n'abantu basikamu firuli eyo woseke olukuba olulungi osobola okuvaamu n'akasente unlike omuyimbi erinnya litetaka kusooka kukuba neryambuka n'ofuna sente. Opafambo yaani goyogera? Opafambo abamutuuliza emuyimbi yayimba basuze bati abeeyo oba tojjukira oluyimba lwe balina bane munne Green Daddy emabega yeyitanga Moshimavoko bawita baatya
batya nnyo bakolanga babiri company ye bagitanga Capital Music Icon ebiseera baali managed by muganda wange Sunday Music ne Juma Capital be baali ba manager naye nga nira manager Roger naye ali ku mutto nga yali ng'omu kubavunaanyizibwa ku Capital Music Icons ebiseera ebyo Opa Fambo ne Moshima Vocal. So Mary Namba yinayingira mu bulamu bwa Opa Fambo wayingira mu bulamu bwa Opa Fambo ne babeera bonna n'afunako ne lyamugema ag'omunda agatambula nti tebyali birungi alayika nga yafuna miscarriage olubuto ne luvaamu. Tebyalimu ebyo tebyalimu mwana tebyalimu lubuto byalimu tewabiraabula byalimu bagenda wala we batyo bagenda wala beyagalira ddala but Nambwa abeera disappointed atya ng'alaga nti Opa Fambo yamukwatira nnyo mu cases ez'enjawulo zitya ng'omukulu ndowooza obusikati n'obusimu buyitaayita ekiro kati naaba nga takyasobola kugumiikiriza embeera ya Opa Fambo. Mary Nambwayo ne relationship ye mu kuzaasoka kuba yayagala nnyo Opa Fambo nga Nambwayo egola bayagala obutaala ng'ayagala omuntu yenna gw'okwagala nga lujjo olina kulinnya. Jjukira Opa amaze okuba baasuze batya ekintu kigenda kyambuka ate ng'abaddewo ne baatya nnyo n'ensangaayo ng'erinnya ayagala nnyo okwenyigira mu muntu akula ayagala nnyo okuzimba omusajja azimba ki Suna Beni amuzimbye ndakunyumiza Nambwayo buzibu bw'alina bwonna ayagala omuntu ng'alina erinnya ayagala omuntu ng'alina erinnya omuntu nga tagenda kusooka kunnyonnyolako nnyo ensi okumutegeera ye Nambwayo. Kampani eya Wildlife Millions EU abatuusa ebizigo okuva e South Korea ne USA ebikola ku lususu n'enviiri bakuleetedde ebizigo ebigenda okkunnyiriza. Ebizigo bino biyooyoota olususu ate tebikujja kukkalayo. Olina ebizigo ebyakwokya olina mbalabe weekwata ebizigo bya Wildlife Millions EU bikola ku mimwa n'olususu olukakanyavu era bigoba n'enkanyanya. Tulina ebizigo ebikuza enviiri ebigoba situka mu mutwe n'ebizaawo enviiri ezaakutuka. Ebizigo byaffe bya butonde n'akawawa akabivaamu ka butonde ate tetutunda bicupuli gwabyetaaze tubikutuusaako wonna w'oli okwetooloola ensi yonna ate bw'ogula mu bungi tubikuweereza ku bwereere. Osobola okusasula ng'oyita ku PayPal, Apple Pay, Google Pay, Credit oba Debit Card, Western Union, MoneyGram oba okuyita mu bank. Gwali e Bulaaya gula ku mutimbagano ku www.wildlifemillions.com oba basange mu My Hive Shopping Mall, Vienna, Austria. Ebizigo bino bikuleka kulanjiyo era bikozesebwa abaami n'abakyala. Tukubireko oba tufune ku WhatsApp weekwata ebizigo ebya Wildlife Millions EU era tukukakasa nti bw'otafuna njawulo mu nnaku 3 ssente zo tuzikuddiza ng'olina risiiti yaffe. Wali nkunyonyodde nti Nambwayo yakwatangamu ezaali nti obubyali biganye Nambwayo n'ateekayo ki akasente. Kati nere olaba wava ko Opa Fambo bulamu ne bukola ki ne bukaluba nere Opa Fambo sembye mulabano nga bamugoba kabangali nga ne mukabandi tewagala ba mawulire mu boxer ya check yani yali yampadde ekibuuzi ky'omukazi omukulu kyali ko Opa Fambo kyali kwa simanye ekyo nego kyo tegeera so tukiridde njagala kati okumanya bano baawukanye Mary abera single ali single nenga ku kitebe tavangawo ku kitebe wa Vision Group nga wali aweereza area code olonga apimamu who next agenda omukulu nga musirise nga bwe nakugambye ate omukulu oyo nga akuba nnyaka amanyi Suna wabwama kyanagonyirira nsanyudde atandikanga asaaga bigenda okugatagata bwe nti ng'ali serious so mwogeza ddembe Suna Ben mwogeza ddembe mu bumpimpi nti omwogeza ddembe okwo emitima atengudde mingi egy'abaana ku Vision Group. Ekigambo kino nti atengudde mingi sagala lukikozesa atengudde mingi atya nti banja bamwegombye ye n'alondako ani Nambwayo nga gwabadde naye waliwo okwegomba nga lujja abantu bakwegomba ku TV wala wakulaba ku online ne ku mitimbagana bali Bulaya nga olwakulaba interview nga rupi omuntu omutima gumumenyeka naye nga tokoze eki kati ovaayo n'obalaga nti mbalaza omugolo ba aki oba bakutudde waya kati kyekyo nti so mu kino Suna Ben ku bawala abamwetoolodde awo ng'alonda Nambwayo olw'okuba nti amusanga ali single amusanga ali single ate nga ne Suna iwaka taina ya agamba kusalama road ate Nalongo Nalongo alina kuba wa Masaka mu kyalo
si Kampala. Suna Kampala tabeeranko na mukyala mu maka mukinoonyereze atya nga yavaawa Nalongo. Nalongo yali waawo. Nalongo abadde mu kyalo. Omanyi bwe tuba mu haso ng'akyala bukyazi Kampala. Ayinza okuba ng'ajja buzi naye e Kampala Suna tabanko na Nalongo we mu nnyumba. Tusomye ebyafaayo bye nga yasooka kuba na Lilipazo yabeera ddi ne Nalongo. Wavaayo ne bafuna ennyumba nga babeerawo ennyumba yawadde basula nga babeerawo ne Professor Bwembe wa Kapapula ku Salama Road oli ali ku Metro. Babeerawo ne muganda wonaani ono wa Streamline Avenue Mbazira Tone ne Suna Ben mu kikomera kye kimu ekyo. Kati Nalongo yamuleeta ddi. Yali alabika akyala kuba Nalongo mu kifaananyi mwali. Kuba side ya Nalongo kigambibwa nti kyanjawulo kyogamba okubeera nayo kyanjawulo ne Nalongo okujja ne balambula ku Masiro n'addayo. Byanjawulo. Yali weebityo byanguddayo. Kati mu skande eno Nalongoloza lwaki ku nnyumba si alabika nga Nambwayo yalabika. Ati Nambwayo we Kampala. Ati kigamba Nalongo wa kyalo. Nalongo wali investment. Nalongo mu kifaananyi kiraga nti Mary Nambwayo yamukuba olukokola. Kuba waliwo ne surprise yaliwo nga Nalongo ayise mu Nambwayo kuba yakola noono. Anti ngolo tamanyi nti ono eddiya yalitwala dda. Naye yakozesa bukodyo ky'okuwamba eddiya. Omupiira agusanya bulungi. Atya. Ekirungo okubudabuda omwami nti Nambwayo ono yali alina care amaanyi olunaku lwaliro Suna benjukira muwulu ekikomando ekyo oba okirya nnyo kati ate nga Nambwayo akamera akaleeta mu time ekyenkya ku time yatandika ebyofumba n'ekyeggula batanava nti wayi leero togula mu hoteri togula ku H&M n'agiramu bw'ati nateeseteese da H&M togula namuwa full package nga ebirungo byonna mu ebiri omuzannya ate tugenda ogendako bana bagende wakoja Kitonsa nga omulimu kiriya wamanyi otya nti kiriya olunaku lwaliro n'ag'omunda galaga nti ali lubuto oluto mu Mary yali olubuto abamulaba abamumanyi bagamba alayika nga mulimu akokubiri ng'ogyeko akasooka. Nkujjukiza gwe omulungi atulaba nti tuli ku Farukwan Sons batunda ebintu ebikozesebwa mu nnyumba byonna. Oyagala bibajje bitanda dining, oyagala ntebe ennungi za class ziriko, oyagala wardrobes ez'omulembe, oba oyagala duvet, bed covers ez'omulembe, oyagala bitanda bine bitagwamu bitagombe bitalumya mugongo byonna. Farukwan Sons basangwa Kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petroske okumpi ne Keti Motors. Genda obakubire kusima namba za simu ziri wansawo yogerako nabo jango lambule jango gule. Kakati nzimbire ekifaananyi wano ku kalina wano. Kati kalina ekisooka bwe bakwatagana ennyo ne baagalana nga kalina tennajja emu ku byasooka okubaawo ng'omwami alina kawundo ye yasooka kubeera mu spasio bw'ava mu spasio n'agigabira maneja we yagabanga be yatunda ntunde yagigabira mu maneja okujjako baba bakkiriza manja ng'afunyemu ssente n'agula kiyinza okuba kyajja mu maaso ekitegeera ambasada abamanyi ambasada spasio ebadde eriko nnyo ebipande bya Suna Ben nga biri mu kala za yero so agigabira ambasada oyo naba nga yagivuga ne ku shows enjawulo n'ayingira kawundo kati waba avuga kawundo olw'okwagala omukyalo ne bakwatagana ennyo naye n'amugulirayo ki emmotoka kawundo yamugulira emmotoka ntonotono nga Lactis okitegeera kati wamugulira emmotoka eyo okumanya amwesiga nnyo n'ebiwandiiko ebiri mu amanya ga kawundo ne Lactis byonna Nambwayo yakola ki yabirina yabiteekateeka. Suna Ben yakwata ebiwandiiko n'abiwa omukyala byonna omukyala yabirina ng'ayina omukwano mungi. Omukwano mungi lwa nsonga omukyala nkugambye azinze ekyalema abaana b'e Kampala azeeyo ku nnono nti basenga omwami omubudaabuda. Mary Nambwayo lwafuna Suna Ben n'adduka n'anoonya muwambye ntya n'akola ebirala ab'e Kampala bye batasobola. Yafuna kamuwamba kamutuuza ku ngo. Bikyali ebyo omulembe guno ku myaka gye ate nga Suna wannono na buwangu abikkiriza kati omwana akulungira kamulungu ng'oli ku kinyiibwa wali toyinza butakkiriza kati avaawo Suna Ben afuna enteekateeka y'okwagala okugula ettaka emmotoka agifunye aguze esooka aguze eyokubiri
omwana bamugulidde kati ayagala ttaka. Kati omukyala amanyikiddwa nga Mary Nambwayo. Jjukira wali ku Vision Group. Balina kampuni ezimu kuza abantu ezize zitunda amataka. Sona Bendoza babeera mu laava ekiro. Amunyumizaako ku nteekateeka ez'okugula ettaka naye nga tagenda kugula ku luguudo lw'Entebbe Road. Nga tayagala bwe bajja bagibaddeko bagikooye naye. Kuba simanyi omunnamasaka ayinza kwagala Entebbe Road. Bannamasaka bonna badda ku luguudo lwabwe ewalala yonna babulenga kuba neera ebulanga. Yonna wali enfuufu osangayo amaka ga bannamasaka. Si mbubi. So bavaawo nga Sona Ben alina enteekateeka ya kugula mu bitundu bya Buloba bulenga kweyongerayo. Namugamba sooka olinde kwatamu awo. Wali ababbi b'ettaka. Tewagenda tukolera. Kati ate jjukira okumukirizaamu kuva awo olwedda amuyinamu omwana. Ng'omwana waali maama w'omwana waali tayinza kuntomeza. Mugamba nze nina ayinza okukuguza ettaka mu kibanja mpola kuba sente zaffe nzimanyi ez'amawulire zijja mpola mpola. So nalina oteeka ekinyanyanyanya n'alanga n'ateeka eno neno n'afuna akasente. Tekajjira wamu. Yes kajja si wamu. Kati amukwata amugamba nina omusajja gwayita Kamoga Properties. Atunda ettaka. Abamanyi nga mugenda Entebbe ova ku roofing zaawo opposite wanzaawo. Office weeri ya Kamoga Properties. Nga ono omwala Nambwayo akola nnyo ku stories ku Kamoga nga ate amutumayo yerisho gye nagambye yo lugambo ya Seguya mukwano gwa Kamoga Properties. Okay. Kati nga chegera bondi weeri awo. Bondi weeri Kamoga Properties mukwano gwa Seguya ate Nambwayo nga gwona ntumanga oba omuntu n'akutumanga n'ogenda abaafuse kyaliwo. Amugambo wayi nsobola ku sente bwezi ne bwezi nfunawo ettaka. Nina wenyinza okuguza property na Kamoga Properties alina nnyo assets egaluge wasigadde. Amugamba ninawo wenyinza okutemerako nti weti nti okay sente mmeka nti 10 ku 5 wa 10 ku 10 nti sente mmeka nti ojja tuwa milioni 10 nti addayo omwami amugamba kisoboka kitya nti tuyinza kukola bwetu ne bwetu. Omukyala yakirimu awo. Yakirimu ablokalinga omulimu. Alabe ng'egye kugenda okutambulamu. Tuva wano nga tutegedde ani nannyini kyapa. Omukyala yatandikawo olugendo lw'okufuna ettaka eryo. Weebale naye nga enteekateeka omukulu yagirina nga bali mu laavu n'agimunyumiza enteekateeka njagala ggula. N'amulaga ne ku ssente zitandika. Omukulu bagenda otuuka ewa Kamoga yalaga abalambuza we yalitwala omwami enkeera ne balambuza eggaluga eyo ng'ettaka balisiimye mu kulisiima naye ng'ettaka lya bbeeyi. Kuba olengera ennyanja. Kuba omanyi kati Entebbe Road tegulika. Bagenda okulengera ng'ettaka ekitono nnyo milioni 10. Ettaka lye balina oggula. Hope yajjawo milioni 10. Hope Shifa ayinayo amaka eyo. Hope Shifa nga yanyiiga nnyo. Tugende mu maaso. Bavaawo batuuka omukulu Kamoga Properties alemeramu. Agamba mumpe 10. Nambwayo amugamba teziriwo nganze munno. Ayeegayirira omukulu addayo agamba nedda ayeegayirira. So kati nga bakkaanya nga Sona agamba nze nsobola okuleeta milioni wakati w'enkaaga ku 5. Sona Ben mu mbeera agreement wa negotiation gye baalimu. Nambwayo addayo yeegayirira Kamoga kuba mukwano gwe. Ag'omunda agalaga yeegayirira Kamoga omwaka ogwo. Mulamba nga yeegayirira Kamoga asobole okuguza omwami ettaka. Nsina mwami asobole obbaguza ettaka bababiri. So mu mbeera eyo bagenda okikwatamu Sona Ben asasulangayo deposit naye nga ssente ezo Sona teyagenda nga direct yakwasanga ani Mary Nambwayo. Ate olwedda amugulidde emmotoka maama w'omwana toyinza mukwasa ssente zagula ttaka. Afunye ettaka kati yali mu kusasula ettaka. Genda maaso. Ekyenjawulo nga risiiti ezo mu byonna Sona kyali ayagaza Nambwayo nga amwetaaza risiiti ki nti osasudde leeta risiiti tozikoze mu birala tokoze buviiri togenze mu makeup. Ag'omunda agalaga bali wakati w'emilioni 6 ku 7 ettaka bye bagula Kamoga basalirako we yakoma. Kitegeeza Nambwayo yakola nnyo okubagaininga ettaka eryo bakole ki balise bbeeyi. So mu kussa ebbeeyi awo baprocessinga Sona Ben asulayo akasente n'ezimu ku risiiti Nambwayo naye asasulayo kuba ettaka lyali lyabwe. N'omukyala ateekayo akasente nti wayi lujja ateeka ku ttaka lyaffe liri. Ng'omwami akimanyi oba ng'ateekayo nga ye. N'amulaga n'omwami nti nange nasasuddeyo. Genda mu maaso. So bakkirira batuuka ekiseera omwami adeveloping ettaka balimalayo. Mu kumalayo omukulu atandika okuteekako structures ze twalabye kalina gye mulaba bakayanira. Bukadde nga 2 ku value kati buyingira ebina. Abamanyi gw'ogambye ku mazzi eyo kati buyingira ebina. Kasawo ijjamu enkayana value eyambuka ate n'ettaka abantu bongera oditegeera. Lindako. Buli ettaka bw'olijjamu enkayana value yeyongera okulinnya. Ey'ettaka. Buli owajjawo enkayana anti abagula baba bangi. Buli ekintu ekijjamu enkayana wali otunzeko emmotoka ng'eriko enkayana
oba nosanga olugoye nga balutunulira nga tulwagala abantu bataano nenzija nendukwata nenduzaawo nono nenyimira wali wabbali n'omulala najja n'alukwata olusoba tonnaluzaawo ng'oli alukusikako aluba lwa bbeeyi vali eba eyambuse kati olunaku lwaleero vali yayambuka ey'ettaka kati lubali emiliyoni 4 kuba kuliko ne structure eyo gibale 5 kitegeeza singa Merinamba yaba yateekamu miliyoni 2 ku vali erinnye ali mu miliyoni ze 9 tomuwadde wa 2 ng'omwambisiza ati ogambye omukulu naye yateekamu eziba 5 eri mu 4 kati 4 kati Namba yo aba yateekamu 2 ali mu 10 kati bamuwe 10 aliveeko sasobola yabagambye nti zembawe muliveeko so mu mbeera eyo bakwatagana n'omwami batandika okukola mu process eno okukola okutuukira ku mbeera esikomu baleetera okusikomu gw'olunaku lwaleero batandika okukola Merinamba ayo mu ŋŋambo z'asobola okuwulirako agenda okuwulira nti ow'ebinyanyanyanya alina gw'alambuza nyumiza agenda okuwulira agambulese nga tatudde nti ow'ebinyanyanyanya alina gw'alambuza ng'ate mukyala waliwo okulambuza property agent agenda kugula mufune ssente agenda okuwulira ku baana abeera ku site abo aba ku site bano banzimba bamusenyu nti waayi yaliisewo omukyala wano amulambuza yateekawo bambegawe ate abazimba tebabeera abaleeta tiles n'ebisigadde mukola muti olugambo ku mukama wammwe anti bano bakama kati kyeno tegera buli musajja yena ng'azimba ng'abazimba n'omukazi akimanyi omukyala alina okutegeera ku bazimba tebabba seminti tebabba omusenyu alina ofuna ku Namba n'ategeera wajjawo omuntu yonna neetaaga mukubire mami oyo yabimale kati kkirizagana Namba oyo yalina ennamba ab'oku ssiini suna kyatamanya kati waleeta n'alambuza kibeibe oba naalongo kugamba gwe baalambuza simanyi nalongo yalambula Binaddene yalambula Merinamba yalambula n'abalala Merinamba teyalambula yaliwo yaliwo nga project manager kuba yagitandika amanyi ne gye yali eri kuba alambula yajja obuzinga bati tamanyi Namba yaliwo ng'etandika so agenda okuwulira g'omunkubo nga ne statement n'obusimusimu n'engeri mumboze banyumya n'omwami mu plani z'ennyumba taliimu Mary kyakola omwami n'adduka ewa Kamoga yabaguza wadduka ewa Kamoga namugamba waayi kyapa kiri kitya Kamoga tekyali nga bye kiri kati nga bye kiri kati na processinga kyova olaba mu abala bashozo eŋŋamba abamu Suna Ben mu kumukubira amasimu yagambye yayagala gwe yawa owulira ebigambo bya Suna Ben ayagala ye gwe yawa ssente ze amuwe ekituufu ye gwabanja ekyapa bagwala risiiti zalina gwabanja ye mukulu wani gwe twogerako Kamoga Properties however Kamoga ya coordinating oba mediator oba middleman oba middlewoman yali Namba ayo ate nga naye yasasulayo ku risiiti ezimu ku ttaka n'ettaka mu kuligula endagano n'ebisigadde Merinamba ayo agomba yagala gakwali kati waba kwali Suna Ben ng'ate gw'ogamba nti njagala ekintu kyange kiba kitabukamu kikyukamu kati ag'omuntu agalaga nti ekyapa kyalina kufulumirako Suna Ben yekka ekyapa naye omukyala agenda okunyumyamu n'omwami agenda olaba enkyukakyuka n'embirowoozo by'alina alabika nga pulaani ze taliimu ez'omusajja kwe kukeera ku makya n'akyuka naye omanyi bagamba enswa ekyusa envubo nga naawe okyuka naye n'akyuka nadde yabaguza ye n'ayogera bye yayogera ne Kamoga Properties olunaku lwaliro ekyapa byagezako okulaga abantu kiriko abantu aba babiri kiriko Suna Ben ne Merinamba ayo ebyekyapa bigamba abantu babiri Namba ayo kyalaga abantu ate nga kkiriza yatutwala yatuleetera eyatuguza ettaka kati kitegeeza yatuleetera yabadde atwala ssente mu kusasula ez'okuzimba n'akola ne contribution kitegeeza ku kyapa kwali kitegeeza yoba percentage y'ekyapa ayinako 6 oba ayinako 45 Mary 55 nga ndako tubale percentage y'ekyapa wakati wa Suna Ben ne Merinamba ayo percentage ya Mary eri mmeka eyina ku baana eya Suna Ben 10 ya kulambula 10 ya kuconnectinga kuzimba kutwalayo ssente n'ebisigadde percentage ya 40 deni 5 gano mukulu yanoonya nnyo ssente nga we yazooge obudde yamala nnyo mu kunoonya ssente kyekyoka jojo mwesa n'okulambula teyagendayo nnyo n'alekera omukyala abikole so muwa percentage ki muwa percentage ya 50 kuba ssente yaleeta nnyingi Suna Ben 5 oli ayinawo meka ayinawo anaage 10 tulirekere Kamoga byamanyi amazima
Kabuga property 10 liryo. 10 lirye yamanya amazima. Lwaki tulirekayo kuba ne weba ya kooti nayo tugiwako percentage kama katusobola mu 5 ne kooti ne tugiwako 5. Kuba abagana bano kati baze mu business. Ubakayana nga batekako caveat. Ng'ennyumba agitekako caveat ba daily besorting. Ubakiriza okutunda nga babagatta nga batunda nga buli omu agabana. Mary simulaba kukiriza kutunda. Sejo tokireeta. Lwaki ate? Ani mali y'abaana be. Ate omukulu aba ayagala share ye tatunda. Ng'abaana we bali. Suna azimbye ennyumba naye gyatasulangamu. Ati ye Mary kati mwasula. Kalina etanagwa. Teriiko luggi naye mwasula. So ku lwange. Gomanye ebyobugagga bya Suna. Suna muntu omwe Masaka yagenze nakolayo zi hardware azirine Masaka. Masaka inayo ne Professor Bwembo yakapapula n'amataka akaguza amatono. Lwakuba ekyenjawulo kimukanya mu mbeere eno kimulabe avudde mu buntu. Nti eno structure bali tannagizimba yenga muntu. Gana amaka abali tannagakola ne nalo ngokugamba naye okuvaayo kunoonyako naye tannalaba structure bweti mbulamu bwa Suna. Tannafuna bulamu bwa Suna okutwalizibwa. Ekinyanyanya nakyo nakyo walaba akuba amataka gye gali naye structure esoose mu bulamu ey'amaanyi yeeno. Tetulaba eddogo. Abaana b'e Masaka ebinyanyanya babikola. Babuuka Lwera. Nakavidiyo ke nalabye nga Suna agamba nti nze ndi mulogo. Anti sitya ddogo mu mawulire tuloga. Ekkooti ne poliisi tebibimanyi. Ne waba mu mawulire ng'akwatamu nga kikola simanyaawo nambwayo kiddire nambwayo. Naye kyemmanyi teri afumbirwa mulogo nga si mulogo. Teri afumbirwa mulogo nga si mulogo. Kasuna waba mulogo n'omukyala yayiga okuloga. Nambwayo ate ozaalira omuntu nga temutuuse ku level. Mulina okuba nga mubaddeko mwenna n'ag'omulala ne galaga nti ali lubuto olwokubiri. Mulina okuba mubaddeko mwenna ng'omanyi tactics lujja gy'atambulira. Gy'agenda okuloga kati aba akimanyi. Ayinza n'okugamba lunaku leero Suna ali mu kuloga. Ng'omukubo yatugamba. Ayinza okugamba nti agenze kuloga. Ng'omukyala yagamba nti omwami yagenze kuloga. So kati n'omwami n'agamba omukyala oyo kwe mutamulaba. Ali mukundoga. Okikakasa. So kati teri lujja tasobola kuba na mukyala n'ologa. Woba muyombi n'omukyala aba muyombi. Kuba amanya nnyomberako bba wange. Kati Suna waba yeewana nti mulogo ne mukyala we yayiga okuloga. Kale maama w'omwana ayinza okuba si mukyala manyi byanjawulo waliwo okuzaala mu mukyala kati Suna tukitwale ndi yazaala mu Nambwayo tamwagala. Naye babaddeko bonna nga babeera bonna. Maama w'omwana we ate nga tusubira waliwo n'omwana omulala agambye okuba nti mwali. Agenda kubyetuwulira ag'omunda ate lubuto terukeka lukula ludde eno terudda mabega. So kitegeeza anytime bwe luba mweruli lujja kuvaayo. So ku lwange n'ebyuma byajja. Sikaani ebaawo. Si wojja otugamba nti oli lubuto nga toluli tujja kukebera. Naye lwakuba ekimukoze obubi Suna Ben yali abasajja bayinza okiyita nga wona ali akamereko nga weetalaatala nga tayagala kunyweza kale ate wa Nambwayo ne bamunywerezaayo. Binnyonnyole bulungi. Nambwayo Suna yalinga eyeetaasa. Nambwayo n'aganomira akakerenda. By'oyogera obijjawa. Ge mazima teyagala kuba naye kati kubukeddaawo agamwogerwako abamu bagamba alinawo n'abantu abalala abamuli bubi. Gwe kyona otegera line kubukedde ekyasinze okumwagala. Nambwayo yakola ensobi butamira kakerenda. Yakola ensobi oba yakola kituufu? Anti olisi yali ready naye kyamugwako n'akikkiriza. Gwolabye ekyana kye balina ekirungi. Kyana kirungi naye omukulu anti ennyumba abagobamu. Ebyawukana. Yandibadde atunulira omwana n'atabagoba mu nnyumba. Olw'obulungi ekyana kyo kiriko. N'omusaayi gwe va ku bulungi guli musaayi gwe. N'owoozaala omubi azaala ekibi akola atya? Akiwongerera. Kati lunaku lwa leero singa wadde mubi wadde mulungi naye mwana abawuwo. So Meru yagaana akakerenda. Yagaana omira akakerenda omukulu ng'alaba tamusaana. Mwana abantu bagenda okuzaala nga basiimaganye. Tugende mu maaso. Abamu eba pressure, abamu ebaguba mwenge, abamu kiba kiruyi. Eba nnyonta, abasajja tuba nnyo n'ennyonta. Kati wano ki ekyaliwo? Wano mukulu yalina nnyonta. Sinti oba yayogereza. Teyayogereza. N'atulirira akana kawala. Agenda okugwa ku muntu omuntu ye yamugwa dda. Naggambye wali before Mary Nambwayo anoonya abantu bayinamu linnya. Tayagala muntu nga wakupambana. Ayagala muntu oba muyimbi ng'erinnya weeriri. Tayagala stress. Kati alota kalina ate abeere wasindika ekigaali. Tekisoboka ssebo. So mu byonna bye tulina okulowooza gye kiggwera Suna akkirize.
nti omukyala ayinza okuba yazannya akajogoli akamusinga wabanga yaleeta mwe muli mu mataka wembanga nkede ku makya ku ttaka ku kyapa nga tuliko babiri we tuba tutunda tugabana oba omu yatwala nga muliko babiri ati that is kati mu kyabano kiri trick ku kyange naawe tugabana ekyabano kiri trick kirimu abaana kirimu kirimu abaana kirimu kwegamba enyumba wadde ya Sona Ben naye sigala egenda eri mukyala nti yagenda okuza kale enyumba ya Sona Ben n'ettaka lyagulibwa ku ndagaano bonna bawaayo essente nambo yagamba yateekako nga kale tumbalire ettaka liba lya miliyoni 6 yateekako 5 kati zaakula 5 ziba zikuze value eba ekula buli kya ettaka likula value kati Entebbe Road eyo tegulika wazibu nnyo Entebbe Road Gayaza Road Nansa ne yagulika Hoima Road yagulika simanyi mbuki Kabulengo etagulika mbuki kale awo wetuli saawa zino ayagala Nambwa ayo kumwesimbamu mulemesa kalina Nambwa yaginako ekitundu aginako omukono okujja kubiriwo kuba ettaka ayinza oba ku nnyumba teyateekako ssente ne ku ttaka nga yeyaleeta yabaguza n'abageininga n'akulaga ndi ne ku miliyoni weziba 8 oba 6 yateekako 5 ayinako omukono ate twekolobeza ne bwaba teyaleeta wadde 10 naye nga ebaali bagula ekyapa kwali kimala ekyomwana tekimugattako ebyo byonna tusoboye tubize wabbali wabanga ku kyapa kwali katukola wooti keera ku makya funa omukazi ku street ekibuye genda ogule ettaka omuteekeko kimala osegedde kiba kigasse kimala so wano wetuli muganda wange Suuna kwata omukyalo nalabye ne nyumba yayingidde ye teyalinze kuteekamu luggi yazzeeyo kitegeeza byonna bikole oba tumusondera oluggi oluggi ajja kuyiya we yagambidde nti abaagala okugula abagule ajja kuluteekamu Nambwayo ekitegeeza ssente weeri ayina waasobola okwowola essente n'omulimu Nambwa yakyalina Bukedde tenayogera nti emugobye Bukedde mumugobye omukyala yetadde ku liivu naye atutiisa anti liivu ali ku family matters abazungu ba respectinga nnyo omuntu nga family nga afunye obuzibu kyovala omusambi omupiira wa mukyala we aba agenda kuzaala ayinza n'okuva mu kampu n'agendayo abazungu ba respectinga so ne kampu nga vision ne ku respectinga zyo Nambwa ayo okulwana ekintu ky'obulamu oli maama w'omwana ayina omwana n'olubuto wakeera ku makya nga teyeewulira bulungi asobola communicating eri producer nti why bitabuse eno so balina ku respectinga decision ye ne struggle ye gyalimu ate nga struggle yagirina mukozi munnamwe mu kitongole so kati wano simanyi we kibaleka brand ya kitongole nabombi ababiri nti mu kitongole kibeera eyo kati ffe kye twategedde nti ekibeera mu vision kati yemboozi eri ku vision group kati Suuna wamulabye anange Nambwa ayo Suuna wamulabye anange mwana yatukutudde kati omanyi nti no abantu balaso okuba obufaananyi nga babeerawo ne baga kati ono dola naamala ono alabika abeera n'ono lobbi namweruka kati nono Nambwa ayo yasa akatale ka Sona Ben abakazi ba vision group bonna beyandiyagadde yagimenye badde nsaba kampuni waba ka reception nga kalungi tekakyasobola mukkiriza badde nsaba kampuni ereetewo etteeka litya nga teri mukozi na mukozi kwegaza agambagabaawo naye neera bituuka ne bibasukkako agamba gabaawo basobola ogamba UBC tewali kweyagala naye we mufuluma gate wali ne mwekwana nga mugenze ne ka coffee ne mwedatinga ne kiggwa ne mugenda mu show ya tourism kati kiba eri kummwe kwekuuma bano tebeekuuma omu yagala nomira akakerenda omu yali yeetaasa ne gugwira waawo ne kiggwa kati oli magnet ne akamasu ne kakwata akali eni kumbe yali amutega kamasu kereere kali kamasu kasa Nambwa yatega akamasu Suuna n'akagwamu kati ye mmese era ajja na saawa zino kale byebyo sofa bye tuyinawo rupi byakuŋŋaanyiza oba byazaagoberya wakati w'ababiri abo n'ebiriwo nga mmaliriza njaga tukonekokko ne ku trending cup endala eya Bruno Betty kati simanyi Betty oba ya mukyala eyasoma diguri naye nga tamanyi ng'asomya diguri ng'alowooza certificate Pazi Bruno Betty katumwa eyatikkirwa wali eri ku bakayimbira emwaka nga gumwe mwega bamutikkira ku bakayimbira awo ebipapula byaliko ku vision yabijja kayimbira bakayimbira yesebo
no si wabyawo si wabi lwakuba nti akutte nnyo ensangi zino akati lwakuba nti katumwa ate yeetinkulanga neera abakyala nga wowuli erinnya lya Bruno Betty kuba Betty tasobola kuba musajja nimbye nange simumanyiyo Betty ye yalijjawo erya Betty agamba baali mwalwa bintu byeyekolaakola linnya liva wala sirya mukyala we sirya mukyala baali yalifuna ddagala namufuna erya Betty eri Betty abadde nabyo Bruno Betty oba lyerinyiza omukazi mbuuza bubuuza terinyiza mukazi naye liba teriwanjawulo Bruno musajja mukazi kibuzaabuzamu kati oba osayininga marriage certificate oba ekintu kyonna weebuuza ani omukazi ani omwami kuba nawe obuuza who is Betty ate nomwana obuuza who is Teddy kwegamba omuntu najala agamba Betty come in ne balaba musajja nga ye Bruno bagamba kibuzaabuzamu have I called a lady or a man era wobeera ne girlfriend wo bamukyala bagamba omusajja nswaza ategeera nti kikunyigiza Bruno Betty alina okukkiriza n'ejjako erinnya lya Betty kuba kati akuze nga woba nakuyita junior lujja wookula erinnya lya junior liba likuswaza okujjako nga taata we akyali mulamu nti lujja junior naye ate waafa tuba tulina oddisuula oba ofuuse senior kati Bruno Betty alina okukkiriza erinnya Betty ne limuvaako omukyala n'atebenkera kuba yawasa however ekisansinze okutambula mu mawulire nti omukyala teyasanyuka ku surprise yes ku surprise eno n'engeri omukyala gyazza atunulatunula emitimbagano ebifaanyi ebimukubwa ng'alinganga akakibo okwagala Bruno Betty ate nga ag'omunda galaga buli kanaku wabayo abaami basatu abakwana omukyala ono ag'omunda naye buli mukyala omulungi akwanibwa anti kati basatu tegeera omukyala agaana ennyo agume nnyo agaanako omu tota katale k'abakyala omukyala agume nnyo ku bakyala batano nga bamukwanya olunaku agaanako omu babiri ab'ekampala ab'embalala ab'ekampala kuba ebyetaago bye balina bingi beetaaga iPhone maasaga 3 yeetaaga akaviiri yeetaaga enjala zino yeetaaga ka dress akapya yeetaaga ogenda ku tuwa gye yayigeddeko ani ayinza obimukolera omwami omu ng'olina okunoonya vision emuwa sente meka kamasu omukyala alina kunyiiga ng'omutadde mu mataala omukolera surprise waliwo yakamusuubiza Range Rover oleese ebimuli waliwo amugamba tugende ku tuwa nti njagala kutwalako Bahamas njagala kutwalako Dubai Marina tagendanga nayo akitegeeza Bruno Betty mu byonna asooka atwala omukazi e Dubai asooka amutwaleko e Dubai bawummulemu alabe ku mpewo ye Dubai weefuuwa wava ku mpewo ye Dubai amusubize nga wabeerawo ng'olwa amusubiza wambala amuwa olubuto mu bwangu talina lubuto amuteekemu olubuto tebalina baana baluwa kujja amuteekemu olubuto ategere nti kati bino byonna baamusuubiza ng'abaana bwe bajja abanga yekyanga ng'amuteekamu owokubiri amusuubiza America oba Canada abakyala bakwangwira ate ekisinza okutabula Bruno Betty omukyala onayeke aliko bina Bruno Betty yatabuse dda Bruno Betty byonna betumugamba tabiwulira ali mu babiwulira ebbina lyamumazeemu dda tabiwulira omukyala ng'asagala tabiwulira yagamba mundeke ne mbuuza abakyala baagala ki abakyala ku musajja ng'akwagadde waati tebamanyi kye bagala lwa nsonga nga tanakufuna aba ayagala afune bw'atyo kati Bruno Betty waliwo abayayaana okumufuna kyokka ate yayayaanira atamwagala Bruno Betty waliwo abayayaana okumufuna kyokka ye gwayayaanira tabiriiko laba bamuwa ebimuli atunula eri bw'ati ali bw'ati yena she looks miserable mu mbeera eno so mu mbeera eno abakyala tebamanyi kye baagala tolaba nk'omukyala omugagga ng'amwaka amusuuza mu maka matiribona alina emmotoka etambula ne bamukwatira mu muzigo ng'alenda n'asikaali egyekiri kati omukyala aba ayagala ki abula woba olina ssente aba ayagala budde ate neerabira nti naawe okola so kati mu mbeera eno womuwa obudde ng'ayagala ssente woba omwavu ng'olinayo omulungi n'akaba nti oli mwavu nta kati abakyala bo Katonda yabakola tebamanyi kye baagala bw'obeera ng'olina ag'omu buliri nga bagamba nti waleti y'ebimala oba ne waleti mbu toyina ga mu buliri so Bruno Betty
funayo option byana bikulingiza togenda ku vision kisuna akulaza ebizibu byaguddemu tofuna ku vision funayo ekyana ku UBC wano jango gwe mu kiddamali yoba mu kibeki deri bomu oba gwe ku wali waggulu wa ku Serena wali wa anonyezi win success agwe moyo tosobola ono n'ogenda mu win success lwaki tekisoboka tebimatching kala agwe speed oba madenge na muwa momo naye momo ali ku taxi Patricia Mulungi anakirabirira kyeru aina bino ebintu manyi Bruno Bet nagambye ebimumalamu ebyo bino abina Patricia ayita bino bikirya ate ne kala manyi Bruno Bet n'agitulwa Bruno Bet yambuka ku Serena awo Serena ofuna omwana ndoza ne mu ddiini mukkiriza mwana mukaka mulungi masengere tewaliwo masengere bansimbi tajja basobola ajja mu kusula eddalo BBS money luza lwasa akyali muganga luza lwasa ataina sente lwasa gamba uyo omwana emyaka 5 yamfefete sente yakola botiki yagula kawundo byonna yabikola kakitegeeza wali togenda ngo sinika binyo olina kuba na sente ku BBS kitegeeza omusala gwa bukedde guyinza obutamala nga yesimbye mu BBS niwe kabaka fayima ka BBS takasobola waliwo kawaita ka fayima ayinza obutakasobola wakalaba otya nkamanyi kakola ne Alani nakawako nempewo ku radio naye nga katukula bwe kati bulira abantu engeri gye bakufunamu kale njagala obebaza munonye ku mukutu awo enkola ya video ya YouTube channel yange mwa munfuna ne ku TikTok nkozesa King of Analysis oba Rupi the Problem UG so Snapchat Instagram wona wendi nena ku Snapchat Instagram ne WeChat jendi toliyo ku Snapchat yagaliza mvubuka ku Snapchat toliyo ndi ku X yene yali Twitter abantu bakyagigoberera tuli ku X we tuli bangi nenda batoko ate yesinga toko eri waggulu tugoyingewa tuli awo ffe temuva omulika ku X blue tick verified awo tuli so Metro FM lunaku kira sande samusambize musana paka mwenda nze asinga okubala ennyimba ezisinga okwocha mu kibuga Kampala ngambala okuva ku namba mpaka namba 10 n'ennyongeza ebaamu n'ennyimba empya n'okukyaza abayimbi Metro FM ekyenda katonze munana Metro FM countdown esinga obunene mu ggwanga nsomesa nnyo abantu bankoppa nnyo oluwulira ennyimba abaana bekansanga awo ne buuza Vision Group ne babeerako nga bawuliriza ngenda okuvaamu nga nabo bakoppa tactics ne lessons abakola byoyogedde byenjogedde nezokubye zenkubye ze bakoppa ne boozaamu Star TV Sameka Star TV buli kanaku 10 paka emu tuba mu Kawungezi Express nga tukuwa ebifa ku bayimbi n'abatutumufu n'abantu bwe tuba nabo kibanga kimeza kya music kyonyiza ogamba dialogue ya music twogera kumbe then ate olw'omukaga ekirundi kiggala naawe ayiba kamala byonna ebulira abantu ekibadde mu entertainment industry week number n'okukyamula abayimbi n'okukyaza abayimbi abatumvu n'amawulire agabadde mu Nsika Entertainment kale ye Rupi kale ye Rupi gwe mbadde naye mweno video era mbasubiza okuba nga mukomya mu video endala nyingi nnyo kuba kabwino kubwino abeera nako ono tava ku ground ewali amawulire bwabeera biba bitambula nga asaba kachaye waluna mu biru biba bitambula nga agende wa Papa Misa Kisemakula nga agaloba ali live in concert Haji bamwagire nga mwenda Haji tukutumiddeko nnyo naye tonatulaga Aki Haji yakasinga yalina okuba ne Aki eziwere nnya ne waddemu tetukyagiraba amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo so olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5 ngera erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera waneeno ngera emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.